omuvubuka ayitibwa Kabaka Mugisha ono yakola katambi ku TikTok nga avuma oba nga ajoga Obwakabaka bwa Buganda ne Kabaka ng'omuntu era nga alaga nti ye wa Museveni nnyo era Museveni zimu agiteeka ku ntikko biki akwatiddwa. Naye nga kino kitegeeza ki twatusemba okuliako ebintu ebiti nga bakwata omuvubuka yarayitibwa nga pressure bamutwala eruzira ne bamukola biki naye kati sawa zino teri awo nyina mayitirege kwegamba bino ebintu bitegeeza ki ddala kituufu bana abantu bali bakwata nti omusango gwe bakoze gwe bazizza gwa maanyi gwa naggomoloba omusango gwe bazizza guyina impact eri gavumenti oba era n'akatambi ke twalabako awo nga yeetonda simanya biki ng'agenze wa Frank Gasumba era mu kusookera ddala yeetonda naye nga yeetondera gavumenti. Imagine ebigambo byayogera byali bivumirira Obwakabaka bwa Buganda naye ate lwaki weetondera gavumenti ye Uganda oba mu President Museveni gwe weetondera ne famire biki byoba otegeeza ate oluvannyuma n'ojja n'osembyayo nga Kabaka naye omutaddemu n'Obuganda. What is this going on? Kubanga singa omuntu abadde avuddeyo nga yeetonda olwabi byo yayogera ng'ayogera against Buganda ne Kabaka gwe yandibadde ng'akulembeza naga munange saba kisonyiwo kyo kitegeeza nti bamuwaliriza okwetonda abo byasoosezza bye bamuwaliriza okwetonda ze mu ntegere yange bwekitebo kiŋŋamba nate ne tuddamu ne tulaba akavidiyo akalala nga Frank Gashumba agamba ate ono agenze ewuwe okwetonda kitegeeza ki kakati Frank Gasumba ono lwaki aba agenda wa Frank Gasumba okwetonda lwaki ye ng'omuntu teyeetonda oba Frank Gasumba omuwadde amagezi nomugamba munange weetonde nga Munyarwanda munange weetonde ate kitegeeza nti alina kujja wuwo okwetonda lwaki teyagenze Mmengo kale yandigeze Mmengo oba naagende wakatikkiro Charles Peter Mike ebintu nga bino tuzze tubiraba si gwe gusoose ne era abamu nga bagamba nti zi diversion we zibeera bagezako okubajja ku mulamwa okuba gutambula baba waliwo omulamu okugenda mu maaso mu ggwanga kati wane babaddewo ekikumi kwegamba Uganda ekikuvuga speed muba mukyali ku accountability ne babasuulamu ensasagge endala muba mukyali ku mmwanyi ne babasuulamu ensasagge endala muba mukyali ku awo ne ensasagge ey'ekikumi babatadde simanya kwegamba bintu bibuzabuza wano nawali abantu bebafa abantu bakola ki. There is too much going on in Uganda. Gemunange atalaye bu video buno mbanjagala mbukuplayingiramuko wano obulabeko nawe mbulire ku ndowooza kikyolowooza naye nga gwa amawulire agaliwo nti omuvubuka yakwatiddwa. Kwatibwa kwe kutegeeza ki kulina kyekugattako kulina kyekutereeza oba kulina kyekucommunicating eri abantu abali eyo bannayuganda mutegere nti no system gye tulimu bweti operatinga kubanga kirabika nti omuvubuka ono abasinga bagamba nti byetonda bibadde bya bicupuli n'ebyokumukwata bya kicupuli balaga nti kwegamba all this is a farce bagezako kuzannya akatemba babuzebuze bannayuganda babajje ku mulamwa ate muddemu ebyo naye nga byayogera si bigambo birungi nnyo ndowooza abasinga obutambi mwabulaba naye jagadde nnyo tufokasinge kwano mu kwetonda kwe yali yeetonda ddala kwali kwetonda oba n'ensonga lwaki yagende wa Frank Gasumba. Frank Gasumba gamba nti ate banangenze mukole content omulala mukole biki naye ate nga naye yali pirono content era naye gwakola sigala yagala omuadvising yanigambye munange kyewakoze kibi wetondera abantu nekiggweraawo naye ate lwaki abajjawo okwetonda twakitegeeza aba ayongera ku content wa building a content nti yakola part 1 part 2 part 3 kati tuli mu part 4 nga bamututte eruzira bamusiba tulireyo part 5 bamulese mu kooti part kwegamba kyokka ate n'owulira abantu abalala nga bagamba nti omuvubuka ono kyeyayogera teyakola nsobi yonna yonna era nga bakaabira mama Fangoni oba Full Finger ajja abataase ajja ataase omuvubuka ono naye nga bino ebintu lwaki olabira ddala abantu abali ku saidi yemu ba Frank Gasumba Full Finger kwega bano naye bali mu saga yemu nga Munnayuganda ye ali kusaga ali ku saidi endala bo bali ku saidi endala lwaki kibaawo ekiti kino kitegeeza ki kuba twalabako n'obutambi awo nga President Museveni atugamba nti abantu abamu bakola ebintu lwakuba nti bali cheap nnyo basobola okugulibwa
omuntu yenna era nga kino kyemanyi kyategeeza nti naye ng'omuntu alina baagula n'abakozesa ebintu ebitali birungi lwakuba bali cheap tebasobola okugulibwa basobola okukozesebwa kino kiba kisoose. Yes, gigana mawulire agagenda maaso mu ggwanga Uganda naye soka owulize ku butambi buno naawe ombulire ku ndowooza olowooza kiki ekigenda mu maaso. Era ono muvubuka ono ayitibwa Mugisha simanya Kempanka oba Kampanka oba Kepanka simanyi lwaki akola ebintu nga bino kubanga video ezisinga ebintu byayogerako naye ate nga teyavaayo n'abagamba nti mukatambi kawadde ne Frank Gasumba yagambye nti no yali tasuubira akavidiyo kano kugenda viral. Kiba kitegeeza omulamwa gwa video gye yakola gwegwo omutuufu gwe yaliko era yagutuukiriza wabula yali tasuubira nti gujja genda viral nti kavidiyo kanatambula nnyo naye nga ye omulamwa weeguli kati kikyo bwa weetondaawo yandibadde agamba nti neetonda ebigambo binayogera tebyali bituufu oba nabyogera kugamba endowooza nkyamu omanye okwetonda omuntu aba amaze okulaba ensobi naye kati wano nsobi gye yakola mbu butamanya nti video gyagenda viral kyeyeetondera. What is that? Kitegeeza ki? Ate nolaba nti simanya nti nonze saagala abantu oba abawestana oba abanyankole oba abanyarwanda. That does not make sense. Omuwestana asobola okuba nga munyankole naye tasobola kubeera munyarwanda. Obunyarwanda is not a tribe in Uganda. Mu bawestana temuli mu banyarwanda kyemulina okumanya nti obunyarwanda nsi ndala. Era ne Frank Gasumba byayogera n'agamba simanya nti abanyarwanda nabo ng'abannayuganda abalala ate kati omunyarwanda abeere nga munnayuganda. Osobola no byogerera mu Amerika ebyo ssaawa zino Trump gyali okukola ki bwafubutula oba genda e Rwanda obyogereyo gaye nti fe abannayuganda naffe tuli banyarwanda. Kikola sense wadde kikola sense mukirowoozemu naye nga video zizino kanzibatere muzirabe muziwulirize nammwe musobole okuba nga mukola ki. Omuvubuka ayitibwa Kempaka ne family ye ira kuba ku Buganda teri kyesimanyi ebisinga obungi mbimanyi ngenda simbuliraawo era wendabira message oba video evuma Museveni Muhoozi Mama Janet n'abalala bamwetoolodde nga family ye numbirawo emmengo. So to respecting amawanga amalala okulaba nga naffe tufuna ekitiibwa. Uganda yaffe ffenna obwakabaka bwonna obuli mu Uganda bwenkana n'obwakabaka bwonna bw'omanyi. Teri bwakabaka ni buno bwe businga te tribe nti eno yesinga. Ffenna nga Uganda tuli bantu kyenkanyi. Ow'ekitiibwa Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi yenkana n'omusinga wa Rwenzululu Wezere Mumbere Charles yenkana n'omukama wa Tooro oyo enyimba Kabamba Igulu yenkana ne Isebantu Gabana Diope Kyabazinga wa Busoga yenkana n'omuntu ne Kabaka yenna ali presenting abantu culture wano mu Uganda. So wendabira muntu yenna nga avoola oba nga avuma obwakabaka bwonna oba ene tribe yonna wano mu Uganda wensimbulira kino nkyogera si lwakuba nti mpagira NRM kino nkyogera nga muntu sekinoomu omuntu nze Kabaka gwe mmanyi owange ye President Museveni ye mukulembeze wange mu government ya wakati era ye mukulembeze wange mu nnono wa mu bukulembeze obw'ennono. So woyogerera ku muzeeyo oyo ne family ye nsimbulirawo ate bwe nsimbula siyimirira awo laba navodde nga bwe mubadde mwogera ne mukayana Justin nga mukaya navodde olwo bwe naawe mulanga mmwe bwe muwemula oba bwe naavuma nga bwe muvuma
wendabira bwenti message oba gundi evuma President Museveni ne family ye oba evuma Muhoozi oba ekola ki oba nsimbulirawo Mengo nze mbabulira oba muli bawagizi ba Bobi Wine, it is very okay muwagire Bobi Wine wamwe naye mutu agazise temuvuma opponent we mutu agazise tulage birungi bya Bobi Wine byakoze byagenda okukola byosuubira byanakola nga awambye afunye obukulembeze netovuma opponent we kuba ne opponent we ayina bamwagala ayina bamukkiririzaamu bwabanga oyo mukulembeze wammwe ayimirira wakati w'abantu mu maaso ga kamera n'agamba nti buli muntu yenna awagira NRM ng'omuwono mu Buganda ng'okyawagira NRM either oli musiru oba oli mubi nnyo mukulembeze gwe mwagala okuwa egundi kale tetuganyi mu mukwase obwesige bwammwe naye ate mumugezeeko kumwagalisa abantu obaffe temuvuma muzeeyi Museveni tusimbulirawo for God and my country. Muto wange oba muganda wange oba mutabani wange Kabaka nga zze mu office okwapologizinga Kabaka abantu bebebuulire mu video. So bannayuganda mwenna nsaba okusonyiyibwa omulundi oguddako n'olwokubiri eri obwakabaka bwa Buganda ne Buganda gyebutwalira wamu nti vidiyo ze nakola oba ebyola ginayogera ku Buganda nali simanyi nti kiyinza okugenda bayiro bwekiti oba biyinza okubeera bwebiti oba biyinza okubuuka bwebiti. So nsaba obwakabaka bwa Buganda okunsonyiwa n'abanyarwanda bennyini benali njogera nti mbaayo ne gavumenti olwokutwalira wamu. So nsaba munsonyiwe mwenna naddala Kabaka nsonyiwira ddala mukulu Franka neyanza okutazako wano nsuubiza ntikigenda kunamukifaana. Nze nkusaba kimu nkwegayiridde mwewale ekintu kyonna ekiyinza okuvaako ekitta abantu mu Uganda. Mukole content yenna ku social media naye mwewale ekintu ekivaako hate. Genocide yali e Rwanda ffenna tugimanyi yava ku hate speech. Uganda, it's too huge, it can accommodate all of us. Baganda, Banyankole, Bachiga, Batoro, Banyarwanda, Bavandi, Bafinaso, Jiberamu. Nature and Basaba Bana, Batomuko, say TikTok. All social media platforms could be very productive. It's single kunuma. 99% could be very TikTok, very productive. Kurikabana, Ababajja, Abawoldinga, Abazimbi, Abasizi Balanji, Abakole Milimejenja Uro. Namwe kyemba saba mu mukikole content to trending or content ngoyo ze sikola content ngoyo nesolo ku trending for the entire week kukitegera ndoza so mu social media ebe empowering sikusiga buchayi obuchayi bw'amawanga kasita bugwawo nalumanya ne salumanya ochulira ndoza tuleke okwerabanga abenjawulo nze ndi wagwanga gundi ze ndi wagwanga gundi ze ndi wagwanga gundi no fena tuli bana Uganda. As the Banyarwanda community in Uganda, fetukusonyiye, take it from me. Netu kusaba, kola content yenna gwoyagala, neto involving ankintu kyabuchayi. Ngenda kusala amagezi tulabe, officially tulaba tusobola kumitinga Katikkiro wa Buganda, o apologizingire Abaganda officially Mengo, ontegeera ndowooza. Kubanga kyabakoze bubi nnyo okubavoola. Ffe tukulidde mu Buganda, Buganda yennyaffe, Buganda yatukuza, gwe bakuzaala wa? Kiboga tali mu Buganda? Kiboga tali gulu, Kiboga tali kapucho eri mu buki eri mu Buganda. Buganda yennyaffe. We cannot dare okukola ekintu kyonna ekiyinza okuvaako okutta abantu mu Uganda. Ffe tukusonye esiiba bulungi. Thank you. Museveni ntwala omukisa guno okwetondera gavumenti y'eggwanga n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne NRM as a party ne ba government officials mwenna ebintu binayogedde
nabyogedde lwa busungu olw'embeera gye batuyisaamu naddala mu njogera etali nnungi towards our tribes ng'Abanyankole oba Abanyarwanda oba Abawestana n'amawanga amalala, naye nga si enkuzibwa yaffe gye twakuzibwamu nti tetuwa bantu kitiibwa oba tetuwa bantu bakkulu kitiibwa oba tumanyi okutyoboola nedda. So ntwala omukisa guno okusaba okusonyiibwa eri omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni n'abalala bekikwatako nti munsonyiwire ddala. Nange nanyiiga okusinziira ku bigambo ebimu ebikozesebwa ku mawanga gaffe, oluusi ne ku bakulembeze be tuba twagadde. So ebbanga ddene tuba tusirika, naye ku bigambo bye nakozesezza nsaba munsonyiwe. Era ne ntwala n'omukisa guno okwetondera Kabaka ng'omuzadde era ng'omuntu omukulu. Nanga nze omuntu eyakulira mu famire oba ava mu famire eziwa abantu ekitiibwa. So ntwala omukisa guno okwetondera Kabaka ng'omuzadde era ng'omuntu omukulu nti sabo taata nsonyiwa ebigambo ebyo nabyogera ku lwa busungu nga bwe nakyogedde oba nga bwe nkyogedde. So nsaba President Museveni, gavumenti ne Kabaka wa Buganda Ronald Mutebi okunsonyiwa. Nasanyuka okusaba kwange kuyiseemu.